public land eriri mu district kyeva baweebwa amateeka ge baba bakolerako. Etteeka 59 eno Land Act mugimpulire mugiwandika batakirina munakitunulayo. Section 51(1)A egamba nti District Land Board 59(1)A twogerera musana kati si mu bwerufu naye mu butangaavu. Oyinza okuba n'ekyeru naye nga tosobola kukirawo naye kitangaavu. Yino egamba nti District Board will hold and allocate land in the district which is not owned by any person or authority. The District Land Board gye tutaddewo erabirira ettaka mu district public land terina buyinza kugaba ttaka oba liriko abantu oba liriko authority. Kati abantu bebibanja bwe baba nga kwebali District Land Board terina buyinza kugaba ttaka eryo. That land is not available for the district to allocate. Or bwe libanga liliko authority, one of the authorities is NFA. I've seen your representative here. NFA bwebanga yekyali authority evaawo nga forest eridi gazetted. Bwebanga ekyaliwo that land belongs to it, to that authority. That land is not available for the District Land Board to give out that land as a title, either leasehold or freehold. Kyengamba kasitanga lino eririwo liri wakyaliwo National Forest Authority. District Land Board terina buyinza bugaba ttaka eryo omuntu okumuwa ekyapa. Erina obuyinza bwabo bujja mu bantu bali abaliko ng'ab'ebibanja bwebanga kwebali bagenda mu disitulikiti kusaba kibanja kyabwe bakifunireko ekyapa. Ate ekyapa ekyo kiba kya freehold, not leasehold. Etteeka bwe ligamba. Bwe kibanga NFA tuyinza gabirako kyapa kyonna okutuusa NFA ng'eri gazetted. Olwo directive eno eya muzeeyi ne tukatandika okikola. Olwo district n'eryokeeba nga kati erina obuyinza okugabira abantu bano nga president bwe directive nga tukolera mu nkola eba esibwawo normally eba area committee land board gabekwa ekyapa nekifumira mu nsi. Ne kaakati bwabanga idi yafuna ekyapa number 1 etteeka ligamba litya? Mumpulirize ndivunda mu Luganda ate zina wasambasoga namungalwewa ne juzi mpata wali tisimwe mawasomwalowa kyebudola bankusikira obwedda mbaga yali egamba bwetu mukiwulirize kino very careful nawe mwami Idi kiwulire kino. Where a board enters into or undertakes or concludes any such transaction or allocates land in contravention of subsection 1A, the transaction shall be void. Bweba nga board kagitanze newe ekyapa ng'ekyapa ekyo kibadde mu forest ekyali forest reserve, ekyapa eyo transaction yonna eba nfu void. Ate tewali kyapa kiva mu kintu kiramu, ekyapa ekyo nakyo kiba kifu. So bw'obanga omuntu yenna alina ekyapa wano alina ekintu kifu, niyo olw'okuba abamu abakulu nga nze wano tewaliwo bangi
naye ntera nnyo okudda mu politics sebo politics wamwe banyonyoliko mu 1966 Milton Obote yabuuza Attorney General then Binayisa nti Muteesa asabye amagye okuva ebweru contrary to the constitution. Muteesa aleesa amagye agava ebweru contrary to the constitution. Kati nkole ntya? Kati Binayisa n'agamba Milton Obote ti nze nga Attorney General mu mateeka iyi constitution gy'obujjawo nga nze nakola constitution ate njijjewo, that is my own child. Binayisa n'amugamba Attorney General, your child is dead. Your child has been killed by Edward Muteesa. So what you do, bury your child as decently as possible. Awo ne balyoka balangira constitution eri eveewo ne bazaawo eya 66 gye bayita pigeon all. Sebo MP what Obote kwe yakola ku lunaku olwo nga bamaze okunyumya ne Binayisa mu kaseera ako yajja bamemba ba parliament okuva ssaawa ndowooza 2 awo nze nali Katonga ndi eri mukyala waffe nali nga mbiwulira yatandika okwogera ssaawa 2 n'amala ssaawa nga 12 oba emu ekiro naye bwe yali amaliriza n'agamba honorable members of parliament, I have nothing to ask from honorable members. I'm only telling you what I have done. You can find your copies in the pigeon hole. Chebaba jitani pigeon hole. Sinanze chemba saba. Nimba buya bulizi chenkozi. Copies of muzisange. Member wa Busoga wa Jinja Central naimuka nagamba Mr. Speaker njagala okwogera kino. Eyo document sigisomi. Nengi wagira 100%. Kakati walubana. Ebyapa byonna yidi byakola before. By that before Ttaka temulibulidde lirino. President bwe yali alagira kuno kuliko abantu kuliko n'authority. Kyokoli board eriwadde. Bwe eriwa kiba kitya transaction full. Kati oba kifu tukikole tutya it is a nullity nekale katwere tukilininge aba abafu tubaziike decently maybe yeyo section 91 you know ano subject to the Registration of Titles Act ebyapa byonna biwandiikibwa wansi w'etteeka eryo liyita RTA Registration of Titles Act. The Commissioner shall, without referring a matter to a court or district land tribunal, have powers to take such steps as are necessary to give effect to this act. The Commissioner wa Land Registration alina obuyinza nga tagenze na mu kooti okukola ekyo kyonna ekyetaagisa okusteeka etteeka lino mu nkola. Era ebyo byalina okukola ekimu kiyinza okuba okukyusa ku Kyaapa, whether by endorsement or alteration or consolidation of title or issue of fresh title. Ebyo alina kukola kiyinza okuba nga alina kyassaamu mu Kyaapa muli oba okusazaamu n'akyusa oba okusalizaamu ddala ekyapa kyonna nga tagenze na mu kooti. So, Idi olina byapa ki? Idi talina kyapa kyonna. Ebyapa byo bifu. Kakati wano sinaawo evidence eraga nti oba obiina oba tobiina, otherwise nandibadde ndagira kati n'okwatibwa kubanga Olangidde. Simanyi ani yakuyamba okufuna ebyapa ebyo ebifu. Transaction yonna nfu. Ebyapa byonna bifu. N'olwekyo mu either 48 villages or 500 hectares by law
temuli kyapa kyonna, ebyapa byonna bifu. Kitugenda okukola kukozesa 91 byonna tubisazeemu. Actually to clean, to sanitize, kubanga bifu. Etteeka ligambye such transaction is void. Edda nga RDC, when he opens it up for people to talk, maybe he will talk. Maybe kyono yogera kinatugulya amatu mwanga. Omusajja yagenda na abbye ebyapa, abbye ettaka, afunye ebyapa, abitunza abantu. Of course is a mutima nseka nga munamate. Kubanga tewali kyapa. It is here. Transaction in full. Okutte ekintu, just a piece of paper, which is not guaranteed by Section 59 of the Registration of Titles Act. Kakati obuyinza oba commissioner nga bwe bumuwebwa wano okusign effect is to cancel all those titles. Formally, wemanyi nti nfu, niye that informally cancel, so that kati ekibira kiri sanitized. Umanyi buno. It is cleaned, temuli kyapa na kimu. Kakati no, ba LC5 bani batule bulungi nga constitutinga mu ngeri ya ngeteeka bwe liragira, then kitandika okukolebwa nga president bwe yalagira.